ensonga zinze okukikalufaalinga wane ensonga yange eriwe enako gye nali nkolera ennyimba emabegakaawo produsa bamuyita expan neŋŋamba nga mpulira muli abantu bakola nnyo ne Daddy Andre ennyimba neŋŋamba nange kangendeyo kotomanya nyinza okufuna hit kitegeera kozi omuntu bw'olaba nga produsa oli ne bwati n'oli be baliko oba oyagala okoleko nabo naye nakeera ku machanelinde wa Andre nangeeza okukola naye oluyimba okusooka yampa oluyimba nga luli hard nga amaloboozi gali waggulu nga sirusobola nenjogera naye nemukaba luyimba nga luli high nnyo naŋŋamba nabadde nkimanyi nakirabye nga ndikuwa naye nabadde njagala osooka oŋŋambe then tulikyuse nemugamba well and fine tulikyuse oluyimba then nampandikira oluyimba olulala nenzayo nenkola oluyimba naye nga luproducinga at the end naŋŋamba oluyimba nga lulungi nemugamba webale kusiima naŋŋamba nawe oyimbye bulungi kwanza fine tewali buzibu ngenda okuddayo okukima oluyimba nga yataddemu amaloboozi ge fast yaŋŋamba oluyimba lulungi neŋŋamba fine nateekamu amaloboozi ge engeri gye yali nti producer mulungi ate nga muyimbi mulungi waalinnya neŋŋamba kigenda kunkolera oluyimba lugenda kukola ki lugenda kukola mangu bwe twatuuka okukola video nemulwako bavideo director bamu be nali nsuubira nga benyinza osobola okukwasaganya ne sente naŋŋamba nedda tukole ne video director bwati nampa oyo video director namba ne contact ye nekubiragayi netwogera bulungi nyo buli kimu saamukayanya sente zeyaŋŋamba zenamuwa nanfunira olunaku netulubuuza ne Andre lunaku ki lugenda obeera free nayogera olunaku lwennyininyini netukola ki netukwatagana bulungi then lunaku lwa shoot Andre teyalabikako teyajjira ddala kyokka ngaebintu ebisinga byonna tusasudde agenda omwambaza tusasudde ba makeup artist whereby zo sente tebazikuddiza okitegeera oba shoot eba ebaddewo mukoze buli kimu mukimaliddeko obudde bwammwe ye tazze okitegeera whereby takonsiderinze sente zo takonsiderinze time lwakuba nti ye akozeemu aba ayagala bikasaana obeera ngaokola ki ng'ogenda omwabulira bambi n'omukubira amasimu olumu akutte olumu takutte n'omuweereza message akuzza mu kasasiro mulala sisobola kuba nga nkusasudde sente zange buli kimu kikoze nkutaddemu obudde bwange bungi ate on the other hand you telling me you want to sleep with me just because wampa korabo gye saakusaba nako najja nga nze kola singo yange nenkwewuubako najja neewuwo nenkulemerako nekugamba bambi nyamba tukole oluyimba lwange oluyimba nga audio ngitadde emaze some good time ku ngi uploadinze toappearinga okitegeera njogera nawe owuliriza kimu nja kujja bwolowooza nti ompa nkuwaako biki nga nkusasudde sente zange buli kimu nkikoze nga bwe kirina okubeera ate then on the other hand oyagala bintu birala Daddy Andre omukubira essimu kikyakugamba nga kikyasinga okugamba nti kino oba kino kikyamukubira essimu kozi namukubirako ku ssimu nemugamba nti Daddy Andre mbadde nsaba ojjoberewo ku shoot bakushootinge oluyimba lwange tulute akuwoleza asooka nakugamba tujja kukola kyekigambo kye olumu bwoddamu n'omukubira takwata bw'aba akuyambye nnyo n'ogenda ku WhatsApp n'oyogera naye akugamba tujja kukola ate nakugamba mbu bebi ejjangu ondabeko biki addamu yo nosense ebyo byakugamba bino byembagamba sigamba false information bw'aba agamba nti false WhatsApp zegini zonna zabadde nga nsindikira nziina mu simu yange in case bw'aba agambye nga it is false buli kimu ngenda kibalaga kyonna kyabadde nga WhatsAppinga Daddy Andre wabanga aganye okukola naawe oluyimba wandiyagadde akuwa ssente mmeka ze wateekamu esente ze sizaagala n'oluyimba bw'aba nga tayagala kujja kukola kyaba ampa oluyimba lwange nga ndi nzeka sikyamwagala mukola bwe ye sikyajja be in with Andre sooka weetegereze okubeera ng'olina bbaawo naye nga byakola bya kisiru kibi nnyo his studio eri opposite his bedroom you understand temuli kitente ate era niweyagala nkuweeka oba nange kiki One shot for anybody